wano imaamu bw'amala salaamu n'agamba Allahu akbar, takbiira eramulwetya. Takbiira eyo erimu enjawukana ku bamanyi babiri benyinza okubuulirako betuwangaddeko nabo, Sheikh Mukbiru ne Sheikh Abdul Muhsin Abbadi. Sheikh Abdul Muhsin Abbadi agamba takbiira eyo teriiwo. Era lwaki agamba teriiwo? Agamba olw'ensonga takbiira eyo gye baleeta abaimaamu oluvannyuma lw'essala assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, Allahu akbar, eyo Sheikh agamba bagijja ku hadisi ya Ibn Abbas. Ibn Abbas agamba kuntu aarifu, maanaga ebigambo bye, kuntu aarifu inqidaa as-salati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Agamba nategeeranga essala ya nabbi ng'ewedde nga ntegeera ku takbiira. Kati takbiira eyo abamu ne bategeeramu eyo nti kugamba Allahu akbar. Ye Sheikh agamba nti nedda yali tategeeza takbiira eyo, yali ategeeza adhikaari, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. N'ayogera ekitundu ku adhikaari. Oba kitegedde ng'omuntu bw'agamba nti buli mutego ennina oguli wano banneekula omukaaga mbaagala awaka, aba tayagala mumuweereza emitwe gyokka, wabula mwenna aba abakoze eki, aba abayise ng'omuntu aba akwise, naye n'ayogera ekitundu ku muntu. Kati ye agamba nga ne mu Qur'ani, rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana, ayi Allah tufukirireko obugumiikiriza onyweze n'ebigere byaffe. Yayogera bigere naye ng'ategeeza otunyweze. Bakiyita mu balagha itlaqu shay'i, itlaqi aljuz'i wa iradati alkulli. Bakiyita itlaqi aljuz'i, itlaqu aljuz'i, okwogera ekitundu ku kintu, wa iradati alkulli, naye ng'otegeeza kintu kyonna. Itlaqu shay'i, itlaqi aljuz'i wa iradatu alkulli, bakiyita mu ilimu ya balagha. Nolwekyo Sheikh yagamba yayogera kitundu ku adhikaari, kubanga adhikaari ku mulembe gwa nabbi baamalanga esswala nga bazireeta amaloboozi tegawulirika, subhanallah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbiira gye yawuliranga eyo n'ategeera nti esswala ewedde ya adhikaari. Sheikh ye bw'ate bw'alaba. Ye Sheikh Muqbil yagamba nti yalaba takbiira eyo weeri, nti nabbi yagambanga nti Allahu akbar. Walladhi tatma'inna ilayhi nafsi, z'omutima wange kyekutegemekera nakyo adamu wujudi hadha takbir. Takbiira eyo yali ategeeza adhikaari, naye oli bwakireeta masala matono nnyo, mangu nnyo, tetulina kye tumugamba. Tumanya nti atebenkedde n'ekigambo ekyaba balaba nti takbiira weeri, la nuzijuhu, tetumumalaako mirembe, tumuleka